Kaakati mmwe abakyayazika amataka gammwe ne mugawa abantu abalala balimireko mwegendereze. Nammwe abakyayazika amayumba mbugundi muwadde ennyumba yange agira abeeramu aginkuumire, nammwe mwegendereze. Ojja kwazika omuntu ekintu akitwale ku mpaka ku kifuba ng'akiyita kikye ate amalirize nga gwe ayagala kukutta. Kati kye kituuse Kadaama ono. Wuliriza, Kadaama gw'olaba oyo akaaba amaziga, omusajja ono yamutuukirira n'amusaba ettaka. Kadaama yagula ettaka naye nga talina kyalikolerako, ettaka nga limeramu ebisubi. Omwami ono yamutuukirira, gw'olaba ali mu kifaananyi n'omukyala baamutuukirira ne bamugamba engeri gy'oli ku kyeyo tubadde tukusaba ettaka lino olituwe tugira tulimirako lumonde. Woonaatuukira ekiseera ng'oyagala ettaka lyo tujja kulikuwa, naye mu kaseera kano katugira tulikozesa nga okulikulaakulanya. Kadaama ndowooza agenda okulaba nga mu butuufu tayagala kugaana kubeera wa mutima mubi n'abakkiriza bagira balimirako lumonde. Omwami n'omukyala oyo ne batandika okulimira ku ttaka lya Kadaama ono lumonde. Balimye. Akaseera keetoolodde, Kadaama awulira ayagala kukozesa ttaka lye yayazika abantu bano. Alibasaba olowooza balimuwa. Ettaka tibaliremeddeeko. Omusajja ettaka lowooza talifudde lirye. Omusajja agamba Kadaama nti ettaka lino eno lyange. Maze ebbanga nga ndirimirako. Abantu b'oku kyalo bonna bamanyi nze. Kati abantu abasinga ku kyalo balowooza ettaka lya musajja ono ne mukyala we. Kumbe ettaka lya Kadaama. Omusajja alemedde ku ttaka lya Kadaama alimusabye aliremedde agaanye. Akozesa advantage eno nti Kadaama ali ku kyeyo. Olunaagira ng'omusajja akwata ttaka ng'atandika kuzimbako nnyumba kubanga akimanyi nti Kadaama taliiwo ku gulawundi. Naye nze mbuuza, abantu abayambako Kadaama ono okugula ettaka lino tebasobola kumulwanirira kugobako musajja ono? Kuba nkimanyi waliwo omuntu eyaguliza Kadaama ono ettaka ng'ali ku kyeyo. Tebasobola kugobako musajja ono kubanga bw'aba talina biwandiiko bya ttaka tasobola kulemerako. Ettaka oliremerako ng'olina ebiwandiiko byalyo oba mpozi n'obifoojinga naye era neyakuguza abeerawo. Oyinza okwesanga ng'olukwe lw'okutwala ettaka lya Kadaama lulimu n'abantu be, kubanga gwe nannyini ttaka toyinza kukaaba ng'olina abantu abakuyambako okulikuguza wansi eno. Bakuyambye batya? Bakuyambye ki? Nze ndaba nga wano waliwo olukwesikwesi oluteereddwawo okubba ebintu bya Kadaama. Kamukutuuseeko omwewulireko, ekisa kibi, ekisa kissa. Vidiyo yiyo. Bannaye mbabuulire okwazika omuntu akulimira mu ttaka eritali lirye, nayazika omuntu ettaka lyange naye omuntu afuukidde omuntu. Bannaye mbuulire embeera ensuseeko n'ennyumba entamye. Omusajja yasaba mwazike ku ttaka lyange atememu lumonde. Ne mwazika ku ttaka lyange kati essaawa zaleero ayagala tawalawa akozesa kyasola nkubadde ndi ku ddungu ndi wala. Ssente yange menye, omanyi abantu bano engeri gye batuyisaamu. N'oyazika omuntu ate n'agamba wuwe. Bannange munyambe. Muntambulizeeko vidiyo bannange obulumi bunnuma. Nayazika omuntu ttaka. Omusajja ono gwe mulaba wano eno ne mukyala we baatwala ettaka ly'ono Kadaama. Ono omusajja ne mukyala we baatwala ettaka lya Kadaama. Ono omusajja yagenda ne yeeyazika ettaka ewa Kadaama mbwalimireko nga mumanyi nti ffe tubeera eno omuntu ogula ettaka ne libeerawo just nga tolina byakukoleramu nga
nga tonabatuusa kuzimbamu mukitegeera oli n'asaba infact yamusaba n'amugamba nyambisaako ntemeko lumonde naye kati ssaawa zino omukazi abanja ettaka ali omusajja aliremedde bali wali eri beetala n'omukazi balinga abaagulawo kati balabira ddala nti kati waabwe baagulawo omukazi akaaba agamba awulira n'ekiyumba kimutamye naye mwe mukimanyi nti n'omuntu asobola okwetta mu kiyumba mu abantu abali e Uganda abatwala ebintu bya bannammwe okimanyi nti omuntu asobola okufa n'akulekera ekiiso omuntu yakuwa ekintu kye mu bulungi waaba akisabye kimuddize yakuwa mu bulungi kati lwaki oba oyagala asooke kaaba ate olyoka okimuddize banange ebintu ebyo si birungi ffe tubeere eno nezi depression zaffe banange bana abantu ffe tubeere eno nga twavaavaako dda omuntu okuva lw'oyingidde ekiyumba obeera mu kunyiiga sawa 24 obeera munyiivu okumala emyaka 2 banange okumala emyaka 2 ng'oli munyiivu abantu bano banyiiza batujjako kale ate n'abali e Uganda mutujjeko banange ate nga mu mwandibadde mutusaasira omusajja ono alemedde ettaka lya munne omuwala ali mukaba agamba awulira n'ekiyumba kimutamye si be bemusanga beesibye emiguwa mu bulago nga beetuza abaana nga beetugidde ku byeyo abaana nga beesudde ku bizimbe alabye ku musajja oyo tokuba addize munne ettaka lye kaakati tewali kintu kisinga kuba kibi ku nsi ya Katonda eno nga kisa kirungi naye kibi ebintu ebisingidde ddala okuleeta ebizibu n'okusuula abantu mu buzibu kwe kwazika ettaka nti gundi limirako kwe kwazika ennyumba nti simanya gundi nsuliraamu ebintu ebyo bibi nnyo nga bw'okiwulira bibi gye nkomezza bibi nnyo nga bw'okiwulira nze nkubuulira bw'okeera ku makya n'ogamba nti agundi yaŋŋambye muwe ettaka lyange agira alimirako muganda wange oba ogenda gobagana n'omuntu abantu balamu bazibu akusaba ekintu kyo ng'ayogera bulungi kyokka bw'atuuka mu maaso ndowooza nga kimunyumidde okubeerako atandika okwagala okulemerako okitegeera n'ayagala ate okukifuula ekikye kati abo bayite abantu balamu bantu bangi be batutteko amataka mu ngeri bweti ate abantu bano bakozesa advantage nti owa Kadaama ali ku kyeyo talina ngeri gyagenda kulwaniriramu ttaka lye naye nze nnina ekiŋŋamba nti oluko luno lulimu n'abantu Kadaama baamanyi oba abamumanyi nze mbabuulira mazima kubanga omuntu oba ku kyeyo oba n'abantu abakuyambako okuguliza ettaka lino era abalina ebiwandiiko by'ettaka lino kati ettaka lino erya Kadaama lirina omuntu alina ebiwandiiko byalyo ng'endagaano eraga nti ettaka lino Kadaama gundi ne gundi yaligula abo abayambako okugulira Kadaama ono ettaka bali luddawa mu nsonga zino balina kye bakozeewo okulaba nti bagoba omusajja ono ku ttaka era Kadaama bwe yali akkiriza okuwa omusajja ono ettaka baliwo abaamutuukirira mulimu ebintu by'olina okukola nga tolina kukisalawo wekka omuntu tava eri n'akugamba nti gundi njagala kulimira ku ttaka lyolimpe ng'oli ku kyeyo n'omugamba bugambi nkuwadde walina okubaawo abantu ababeerawo ng'abajulizi nti singa ogera ku makya n'omukoowa osobola okumugoba nga talina we yeegaanira ng'ogamba nti amagundi tewaliwo nga mugamba ono alimireko nti ye saamugamba nti wennaaba ndeetaga nja kumugoba nti ye tokagenda naye abantu abasinga obungi mukola okusalawo kuneeno mu bubookisi oli olw'okuba alina essimu yo n'akukubira n'akugamba nti agundi ettaka lyo mbadde nkusaba kulirimirako engeri gy'oli eyo nze mbadde nsobola okuteekawo waneeno obulumonde bwange tujja tubukungula mpola mpola ate nga bwe tulikulaakulanya naawe n'ongamba mmwe olw'okuba olina ekisa ekingi muganda wange bagenda kulikutwalako kyekimu n'amayumba ozimbye akayumbako ssente gye muzijja mumanyiyo nti zimenya oli azze akugambye nti ennyumba eno mbadde njagala ngikusuliremu ngikukuumire engeri gy'otaliiwo omuntu agenda kwewaŋŋanya mu nnyumba ayiteeyite mu lukwesikwesi okukakkana ng'atandise n'okufoojinga ebiwandiiko by'ennyumba yo ng'atandise okubifoojinga otuuka akaseera okwagala okugimugobamu nga tayagala kuvaamu ng'olwasa tolinza oyinza okugamba yakuyambako mu kugula amabulooka ne mu kugula omusenyu abantu abamu beetaaga kuwemukira
beetaaga kuwemukira n'omutekako omukono ogw'ekyuma boddaawo musemanya ololo kyeyamaani genda oyina ebiwandiiko by'ennyumba yo oba kwekyetagisa kukwata jambiya gikwate okalumba okagambe gundi nja kukutemaatema fuluma ennyumba yange. Abantu bano oba kiba kyetaaga nakukola ndagaano nti ono gundi muwadde ettaka lino just alimireko bulimizi. Abantu basumbuwa mwana, abantu basumbuwa. Omuntu n'omuwa ettaka lyo mu bulungi mukulimuggyako okulimusaba n'akukaabya amaziga gy'oli nga ssente ze waligula yakuyambako gy'oli ennyumba yo gye wazimba. Anti ebintu abantu bye basinga okwesibako byebyo nnyumba n'amataka babyesibako bannange. Oli naakumalako emirembe n'ogamba ye kiki ennyo bannange. Abantu bazibu mubeegendereze. Oba kyetaaga kukola ndagaano n'abantu omugambe nti ubundi tukoze endagaano eno nti ettaka lino ndikwazise bwazisi sibitegeera. Ne bakadama babayiikiriza mu nsonga zino bannange muyigire mu nsobi z'abano. Zino vidiyo tetuzireeta kunyumirwa nti gaba mawulire gokka, nedda tuyigira mu nsobi z'abantu abalala. Kyolabye ewa munno neibawo olina okufuba okulaba engeri gy'okyewalamu. Nze nkubuulira mazima, okitegeera, olina okufuba okulaba ng'ofuna engeri gy'okyewalamu. So byebyo biri ku sayidi eyo. Kadaama ali mu maziga, ettaka lye baliremeddeko. Omwami n'omukyala bagamba tebalivaako lyabwe era bali mu kulirimirako. Bagumu batya balyekubisirizaako ebifaananyi bwe babimusindikira bwe babipositinga mu ttaka lye. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo Mukama Katonda abankumire mbere bulungi. Mweraba.